Nkwaniriza nnyo kwembozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wendi nnyo amanyi nti bitambula bulungi side eyo bali kukakalabya ndi wano n'omukyala Kitone Nalongo Owenjuki nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nyabonse nti kati sebe watandise Eddy okunyambula ebitibwa byange ekyo Nalongo nakyo kitibwa kiryawo kyamaanyi nyombu kivunanya omuntu nga takiyise muntu anti singa nawe oli Saalongo era olaba Mayanja tola nti nkuyisaamu amaaso neno omaloza la yadde akalongo akalema bwe kati nkera kufuka amerida kubanga abasajja bensinga okuwa ekitiibwa naye abakazi b'ennaku zino era n'okukyogera akyatudde mutulaba nga nkuyisaamu amaaso temukyatulwerako ddala bitiibwa Saalongo omusajja nyinako license Saalongo era ne wabasi wange bwe musanga mukubo ne baba asindika kigaali naga nti nze Saalongo mugaje baleko taata abaana bali batya ne kakati gwe tonna bakujjeyo style za kikango ngamba ki Chovola Rema Namakula ajja kuba wangalyako nnyo mu bufumbo yawezezza emyaka ena nga alindi Dr. Hamzah bazaliddemu akana kabebi ka ali nawo kale kakaweza omwaka mulamba kitegeeza nti yagenda okuzaala omwana oyo nga yakamala emyaka gyali emeka 3 mu bufumbo so kakati Chovola Rema ye ajja kubafumbako nnyo mukyala mwetowaze mukyala mulungi nnyo yava ewa Eddy Kenzo ng'abona nagenda wa Dr. Hamzah kakati ali mu ssanyu lye omanyi Mayanja ebintu bingi bigenda kutuukako olw'okusala ebigambo ogenda funa ebizibu bingi ng'abona kikyotalaba kikyendaba kyonka kandaba essebo kyolaba kiri nti Rema Namakula ali wa Dr. Hamzah bawezezza emyaka 4 mu bufumbo ng'afumba azaliddeyo omwana bali mu ssanyu tebalina tabu yonna omwami Dr. Hamzah awadde omwana w'abandi emirembe omwana yagejja omwana anyirira omwana akweza ebintu bingi olaba nti takyalina stress yonna nze mpulira nkoye n'emboozi yeeyo lwa nsonga mpulira ng'entamya olw'ensonga waliwo ekintu ky'oyogera nga nawe olaba si kituufu naye ng'olina okinkakaatikako kati njagala mbuulire omala bbanga ki nga tomulabye ku show n'emu Rema Namakula mulaba nnyo emikolo agikuba tava mu Gomasi oyinayo omukolo gwabadde wammwe najjayo yajja ku show David Lutalo n'atukuba endongo kugira otutta obusi najja ku Freedom Star Chris Evans n'atukuba endongo kugira okututta obusi tulabanga kyannaku nnyo omuntu okusaponsalinga abatali ba famire ye nga gye yazaala tagendayo kyotegeeza mu kino kyekiriwa mu festival lwaki tebagibwa ku by'okubatta obusi kuba ye wabadde wasinga abantu abangi aje gye yabonaabonera gye yalabira ennaku kugira okumutta obusi esseguku wali ennaku omwana nga yamutira esseguku n'abonaabonera eyo ali mirembe miyitirivu atajje mumumanyirire eyo kati olaba nze maze ebbanga nga nkugamba manyi siyomba nabanafumba nabikolwa ne ganze ndi timu Kenzo omulenzi waffe w'Masaka wa kabi ngero ndekako amajijiri ago ngoezalawa naye otege nti akulaze machuwa anti omulenzi oyo wa kabi kati okumanya wa kabi kansoke muteke ne bali nje abaana bafajja mono nabajja mutamala manyi soko okwebaza abana Uganda bonna abagenze mu festival si bana Uganda bonna bana Uganda abamu mpuliriza olaba nejo yesaba abamawulire olaba jo yayise n'abamawulire mu lukiiko nataba yadde olwataano baba yakoze nnyo sente lwaki tiyaba ku sente ako akanya kuba wana mwebale nnyo munangide ebivulu byange byonna Kenzo ono yakwanako ku mukazi wo oba oyina wali wenyigiriza nga omukazi fani wa Kenzo ne kikuyisa bubi ate no monatu nga mwagala nnyo simulinako buzibu Kenzo kubanga ndaba otufuukidde eki iba kuzaalawo Masaka gye bazaala Kenzo era mwagala nnyo tetuyinza kuba na muntu musiru bwatyo nga we Masaka waffe asalaganya ebigambo ebitali bituufu ojja kwogera kino ekirufu gye bakuzaala Mayanja nze saze ono kuyiga Luganda nwabula neebaza abana Uganda bonna abaasobodde ogenda ekkololo mulonki y'omwana mulenzi so wa superpower wa kabi kati manyi kikuluma awagira gavumenti ye sina kyakukolera oba nze siri wano abya bufuzi nze sibimanyi wabula mpagira Eddy Kenzo eyakwenze ekkololo ku myaka gye nakola ekyo kye yakoze bane mukirizeko omuntu abakoze ekintu ekyakabi gamba nti gundi wa kabi Bobi Wine bwe yakuba busabalo okujabuluzaamu wamwebaza towampita era singa wampita nze buli muntu akola ekintu ekyakabi nkikkirizaamu ne wemba simwagala ngamba nti kale simwagala n'ekintu kino kyakoze kirungi kubanga nyina omutima ogw'amazima
ontegedde bulungi sinza gamba ate by the way n'abagabye list eno kambogereko banyiizizza nnyo bakoze list ne bagamba Eddy Kenzo ali mu nnamba emu kamiliyoni yono nteka mu mmeka njagala abantu abandaba batereeze waliwo abasajja nga tebakyetaaga nnamba nga zonna bazimalayo bali mu 00 otegedde kyentegeeza nga yava mu nnamba 7 simanyi 10 simanyi 10 nadda mu emu nawo n'avaawo n'asigala mu VIP nga aliyo bwogu era ambasaba bonna abakola ennamba tebaddamu kuzungira ku kamiliyoni kina simanyi Bobi Wine simanyi bebe abasajja babaleka abo kankubulira omuntu ayimba oluyimba lumu nagwa mayanja tokimanyi banja abagudde niyo omusajja okubeera superstar emyaka egisukka 15 atasaana kuwa namba yonna ng'ogimuwangaani nti omubanja luyimba lupya nti omubanja lonki gyatakoze naye nga ebyo bikyali awo gwe okikiriza kakati omukyala yafuna emirembe emyaka ena mu bufumbo gyali azadde omwana akaana kalabika bulungi nnyo omusajja obalabiridde omwami n'omwami amulabiridde ate n'omwana wammwe yennyini gwe yava naye esseguku n'amugenderera Dr. Hamzah naye omwana alabika bulungi nnyo talina ttabu yonna bino ebingasa ebinsanyusa ndyoke nzire ku bibyo byoyagala njogereko yogera ku lw'abantu abatulaba ngenda kubyogerako era byenjagala osembya wali nkyayagala kusooka kubeera mu vibe ya ssanyu kubanga naze ndi happy nenekola nako waleko nga nsiza omumwa sikulaba nga lero gwe gusoose gwosaka na festival ntera kyetankoze ngambye ku luno kankoleyo ekinjawulo ngenda ojogerako nga nsize n'omumwa abantu bategere nti nasanyuse nnyo kati ekyo nga nkimaze abaali sitinaze bannumya omutwe tebaddamu kukikola ki naawe bagambe nti tebaddamu kukikola temuddamu kuteeka bebe cool Bobi Wine kamiliyoni kuli siti yonna kati Kenzo awo ye nnamba emu ontegedde bulungi bazeeko ne lutalo wange oyo tatayimiridde bubi kati awo batandike nga bagenda basaako bonna be bakola ki be baagala ne tebaddamu kukola kintu ekyo baza wazi bajja twetondera ngafa Bannayuganda okutyobola abayimbi abatubeereddewo emyaka emingi abo abaali sitimba maze sibazaako mukono kaakati wagenze mu festival nze mpulira nnaku nze mpulira ssanyu emyaka ena Rema ng'ali mu bufumbo obuteredde temwamuyita mu festival yammwe naye nagamba sijja kulinnyayo naye natajja kulinnyayo mwayita abayimbi mwabayisamu obusimu abo bumeseji mujje mutuyimbireko Rema ne mutamuweereza naye nagamba akantuule ndabirira omwami wange n'omwana nga agamba oli mukyala mufumba ajja kusooka afuna olukusa okuva ewabba kati bayinza okuba omwami n'atamukkiriza kubanga saagala obeere ng'otusibako ekintu ekyo nti omukazi takoze bwati lwa nsonga omuntu nakugamba luli ku interview yasembayo nti omuntu bwava ku musajja nga yamukyaye obulumi buba bungi n'obusungu mukufirwa teyajja kati omusuubira ku lonsimanyi mu festival ekyo ekintu okitusibako naawe okiraba nti tekijja kusoboka tekijja kukola kati no ngenda kunyumiza otala omwana oyo lwalina tolabanga okwawukana n'omusajja nga luli abadde ayimba lugogo kati nakeera ku makya ng'ate bamulanga kololo Museveni gyayogerera anti buli kintu kyaggwanga wano bakikolera kololo gwe tokimanyi buli kintu ekyeggwanga muno mwoli oba kirungi oba kibi kibeera kololo kati njagala twogere ng'okimanyi tugwogerako oli mukyala dokita ate mukyala dokita mu ddwaliro lyani balina eddwaliro lyabwe ejjinja kati mbeera salamo ngamba byejjinja nalwalira ddi ebusogo oli musiru ko bintu bitagatta naawe ngamba nti ku bintu ebiri wane Kampala ebirabikako baida wonsi byako nyaba wagizi bale mawo bajja ne banvuma okunfiirako naye kansoke nabo mbebazeeko mbadde ate ontutte speed omanyize mayanja ntambulira nnyo mu bitiibwa jensula nze dandira odi jenkoera nze boss kati nsula mu bitiibwa nensiba mu bitiibwa bannaye abanvuma njagala beeyongere kubanga nze ndwawo buli muntu ampita madamu nalongo mbadde ngamba bwenti kakati madamu kino tekiriiwo omanye kubanga obeera mu bitiibwa kuba nabikolerera kati nze n'okuwulira omuntu nga nvumye era nembeera okwo ku YouTube nenseka neŋŋamba kale laba ono naye anvumye n'omugirabo we bati n'omugaziya ng'alinga akawundo mwavu muzibu tomanye basula mu mwalo basula mu nnyumba naye nga naye mbuse bali ku Nalongo avuma tanaba nakufuna yadde kalanka nti balina akantu konna ke bamuyita ali ku Nalongo nze ali eno mu VIP ntudde ndi eno mu bamafiina obufumbo emyaka egi ena omwana ateredde
tateredde gwe bolowooza kati bayiza takyalina muntu yenna gwagoba ali mirembe gye kati ye gwebagoba kubanga ogunsibyeko nnyo yadde gwantama ntwala omukisa okutegeeza nti omukazi yenna abeera happy nga wano beew'omusajja n'asigala awo wamuleka oba n'addako emabega nakugamba luli eri nembagamba wano nafudde nembannyonnyola nembagamba waliwo omusajja ku levo kwatuuka nga takyalowooza ku bantu nga ggwe naddala omusajja ali money minded atuuka ng'alowooza bintu binene kati ggwe oyinza okulowooza nti ali bulungi naye ng'ate asula tateebase lwaki teyeebaka nti omusajja gwe yaleka wakabi naye ng'asula ate nga teyeebase ekisooka Rema anyirira yayongera ka size nga bwe yali alabika bulungi buli kadde abeerako akamwenyumwenyu ku matama okubogerageranya n'ak'emabega eri ng'akyali seguku olaba nti kakati yeeyongerako mukyalo olaba nti eddembe kubanga omuntu asula obubi omuntu alumwa enjala omuntu ali obubi kugamba omulabira ku nfaananaye nomali kakati ono nalabika ali bubi ne baba takugambye njagala oleta akafaananyi ka Rema ng'akyali mugagameera awo yali akyali muto si kye ŋŋambye oli musiru toyawula muto nakufaanana bo olete akafaananyi ke bino ke bizzemu okunvuma interview ejja kukoma wano toyina ate kati njagala nkuvume bulungi otegeere kubanga olusi okusibako ebintu njagala olete akafaananyi ng'ali wa musuuza n'olwaleero gw'olaba ani yasinga okulabirira njagala nkubuulire embwa enzungu n'embwa eŋŋanda ne bw'obiwa emmere efaanagana embwa eŋŋanda toyinza kusuuka nzungu enzungu esigala nzungu kati toyinza kuŋŋamba mbu bwe yava wali mbu ffe tuba kitwayongerako sebooze nange abanda bedda nali mutono okitegedde nga ndi katono nnyo ne kati nzikere bagamba mukazi wuyo webbi n'agenda ko ekyobwega kyensinga okuba nakyo era nze omukazi anvuma ngaliyo nga talina kabina simuddamu kubanga mmanyi yakyalina ebyokulwanyisa byakyanoonya akyalina okuloonya yiposi kabina tenze ebyo mbiyina wabifuna dda omuntu ng'oyo tolina kumugamba ono teyamulabirira yamufaako nnyo kubanga omuntu okumugja mu bubere gwe muteeka wano walabikira Kenzo yasinga okutoba ninga ate wano gino nenga ate eno gyasize okunyirira kitegeeza nti Dr. Hamzah ina bulungi n'ogamba mbu n'omwana waffe era mayanja oli musiru nnyo nze sikulabanga toyinza kuddira mwana wa musajja akola festival n'ogamba ggwe olina okumutulabirira nga sitolina na direction ntuufu we tukujja ate muwayo kasente yadda kasente konna alino kati nze ndi mukazi kankuyambe nkwanguyize omukazi akyaye omusajja bw'aba anoba anti omwana wabaayo nk'amukulekera kale kino kijja kunze okuva n'olwaleero n'abakazi okwo abategeera abatali bano abalala badde nene kigambo kyengenda okukozesa naye nkiresi waliwo abawuguka ojja kulaba ku YouTube nga bakikugamba omukazi bw'aba akukooye anti tayinza kutwala mwana wo alwaddemu omukubire ng'omubuuza mbu omwana ali atya kale tayinza kukola nsobi eyo omukazi w'omanyira nti yasinga okwetaaga enkolagana yammwe ebeerewo kwe kubanga atwala omwana wo anne watali mulwadde akukubira asobole okuwulizaako mukati Rema mbu yagenda n'omwana mbu wasobole okusigalawo enkolagana wakati awo yasinga okwetaaga okuwuliza Kenzo omusajja alaajanye ng'ate gye yagenda ali musanyu pitirivu oli munnamawulire nga tokiraba nti omusajja bulijjo alaajana bamuwa omwana we jalajana n'akoowa ne bagendako ne mmateeka n'akoowa n'afokasinga ku bintu ebinene n'agamba omwana bw'aba wange ng'omwana amwagaza ki ng'omwana wamwagaza ki atabeera wamu leero simanya aliko tiddo kati mwe abapangisa mubirabira mu mbeera embi naye omuntu nannyini maka agasukka mugamu ye ne bw'aba taliiwo tekijjaawo nti maka ge kyogamba maya atambula naye buli gy'alaga maya gw'omuzaala jangu ya ansa sembeze waleta malyange maya gw'omuzaala mayanja olowooza yetamuyina bw'omutonera omwana yo takulabikira bulungi omuntu bw'akola ssente mayanja tulina ebintu bye twerekereza n'ogamba ngenda mu kyalo okulima si kunsanga nkutta enkumbi kuwaayo ssente bali balime abakisobola ekyo kati Kenzo alina byatajja kukola na mikono gye kyalina ate okulabirira abaana simanyi ate abaoleza engoye simanyi ate abakole bw'ati Kenzo abaana be balina okubeera awo nga balabirira bulabirirwa nga buli muntu alina gw'atuma kati gwe w'amazzi mulala ng'ow'engoye mulala otegedde kuba is a superstar is a big man lwakuba na Uganda temwagala kukkiriza kati oyinza kuŋŋamba bw'aba ayina bano nti oli omu yasobola omulema okukola ki okulabirira wabula oli amuyina olw'ensonga ze nti ate bwe naamuwaayo musajja wuyo akava kati wuyo yavudde mu festival ensi yonna eri ku ye naye ate oba yakaabidde ki mbu baagala kumutta baani namulabye ng'akaaba naye mpulira bubi nze ndwawo okuwuya ennaku ku mutima kubanga nze nalaba nnyo ennaku nga nkula kana nasigala kusanyuka naye namutunudde ng'akaaba ne ngamba bakabadde kikaataata njagalira kanoonyako mumubuuza oba kanywedde ku kyayi oba kali katya
oba festival sente bazibbi oba tezavudde oba festival sente tezavudde mu bulungi. Anti kakati nkubuulire omanyi obugagga omuntu anagaggawala neba muwa 10 mukama amwongera olwokubiri ate anaaba omwavu ne bwomuwa sente za festival kati Kenzo yo gyavudde ngalwana n'obulamu sente za festival tezinza mukaabya kuba ye muntu asobola okubeerawo ne wabatayimbye oyo Kenzo tumuyinanga ekyobulambuzi ky'eggwanga nze simanyi lwaki gavumenti oba erinda ki abadde asaana n'okuyimba n'akomaawo n'atadde namuddala kuyimba nasigala ng'abantu bajja kumulabako obulabi olw'olumu kutamanyi kye bayita Eddy Kenzo man tokimanyi nyina kikunyonyola bunnyonnyozi anti kati gwe tonatambulako olaba essaawa zino bw'otambula ennyo mu maka gamanga g'ebweru abasinga okimanyi nti Uganda abasinga bw'olaga passport ya Uganda baga amini kyokka amini oyo saamulabako kyekyewunyisa yafa naddadda bakubuuza amini kati bakubuuza you know Kenzo kati essaawa zino Bobi Wine yamuvuganya olw'ebyobufuzi ne bw'watambulanga manga amanene nga bamanyi Kenzo weyawangulirawo BT award naamini okitegedde kati waba yakoze Eddy Kenzo festival nebeera successful bwetyo nze mbadde njagala abantu tumulabe nga kyabulambuzi afune byagiranga akola music amuwabule buwabuzi ajja kujja nga atubuuzeeko olw'olumu tuyenza omusajja amuwe Masaka ow'amaanyi atubuubireko bw'ati tumugambe igwe kyekyo atulaba njagala kwongera kukujjukiza yakati emyaka ena Rema Namakula ng'ali mu bufumbo ewa Dr. Hamzah talina tabu yonna ali mu mirembe miyitirivu ennyo takyalaba nnaku yonna takyagoba musajja yenna mbwamwagale kati yegobagoba Rema Namakula yegobagoba nga Dr. Hamzah amugoba omukazi omukyala ali mu mirembe miyitirivu nnyo talina tabu yonna gwe kennyini emabega ntona tanabbanga ddene n'ompita n'oŋŋamba olaba kye baakoze Rema bamugaseeko omukazi omulala kati ekituufu owagira ki abaana ba Facebook be baleta ensobi zaabwe abaana ba Facebook bali batabula ebintu bino era byambala ne bibitereera era omukwano muyitirivu nnyo babitereeza balizawe kambeko kyeggamba obufumbo bwonna obulaba teri bufumbo buli 100% tebuliiyo wabula omuntu abeera ayagala obbalaga kyemulaba oba ali bulungi oba ali bubi nze tebinkwatako naye nakugambye nti okulaba omuntu nti ali bubi oba bulungi omulabira ku nfaanana ne feesi nga gyebeetunulamu ennyambala n'endabika zonna oli bubi oba oli bulungi ba ansa kubambuza siri bubi nnyo toli bubi nnyo naye okimanyi nti omuntu wakusanganza okuza gwe nanyini sapiensa mbadde nkusubiramu ekigambo nti ndi bulungi nnyo nina TV namba sirika tunuza eno nze nkugamba nedda ssebo tokkirizibwa kubanga oli munene omanyize nakulaidda ndowooza nti buli muntu munene aba mugagga nze nkirabidde Kampala nti waliwo omunene omwavu oba kiba aba ate oba ye ekikola atya kati gwe mbadde nkusubira okunziramu nti ndi bulungi nnyo lwa nsonga sirika nkyakutwala sirika tokkirizibwa mbadde nkusubira okunga nti ndi bulungi nnyo lwa nsonga olabika abavubuka abalinamu akasente andi kati ate endabikayo erabika abayinira ddala ontegedde bulungi kati saagala endabika y'abantu ekubuzeebuze olowooze mbuno omuntu bw'anaagwa mu kizigo kibannanga oyo mulungi nnyo olowooze nti ate ono bw'anaaba omuddugavu ennyo ogambe oba obuddugavu bweze ssente nedda ssente otusudde mu kizigo maama otusudde mu kizigo togamba nti omuntu Rema talina kizigo kyagwamu si kyenjogedde tomunsibaako nnyo munnaye nze siri ttiimu ye ogezezaako nnyo okumunsibako omuntu osize mu kiwato kati ondi mu bulago n'omuntu wo ondi wanooti naye kati gwe sebo nkugamba saagala endabika y'abantu ekubuzeebuze bw'onalaba nti nalina ebbina ddene nnyo nga kusaasira tiwannanga alabika yali bulungi ojja kumusanga nga talina waasula abantu emibiri e Kampala gyamanyira amanakunaku omuntu abeerawo nga tanalya naye nga alabika bulungi nga talina tabu yonna saagala mbeera ekubuzeebuze nze munyina muto wange Jemba yetegese kino ekivulu ky'okkomyawo abaana wano e Uganda ewankuliku nga 25 ne Kapeeka nga 26 bakiyita si kyomu kyayite concert munene nnyo okugamba ye mutabani wa Salamu era bw'omusanga oyinza okugamba ye nannyini
paaka enkadde naye ate si mugagga kutuuka awo kati saagala endabika y'abantu obe wakatende bwe wamufudde watyo siri kusonyiwa musiro gwe saagala endabika y'abantu ekubuzeebuze nti fe abakazi otulaba omukazi oba mweru oba muddugavu bw'afunamu akantu mu mutima kagamba omukazi abadde anoonya emitwalo aga n'afuna aga asatu nga bulinaku asobola okugabeera nago ano sobola omusanga awo tayitawo n'ogamba bannaye Nalongo yafuna nzibu nga siyina nzibu naye ffe tumatira mangu okubasinga mwe Eva munoonya binene Eva muba munoonya temulina na kitono kye mulaga naye obasanga buli kanaku munoonya binene buli kanaku munoonya binene kati asobola kubanga waali awo ayina ekimu ku bingi bye yali anoonya nga alinako ekimu kye yakola ki kyeyafuna gyemirembe mu maka nesagala ogambe n'omusajja okubeerawo buli kadde nga bamubonyaabonya ani agaye nti abeerawo buli kadde gy'osula dokita agenda nakola nakuba empiso ze abeera ku appointment kati ninaye abalwadde bana naye anaabakolako nadde ewaka nalabirira nawe omukyala eddembe naye kati mbeko kyenkubuuza singa gwe obadde mukazi nga abasajja abo bali awo ku bombi owandi totano owa festival n'ow'empiso ow'empiso ono obulamu kikulu nnyo obulamu kikulu nnyo bwebanga enguzi ekkiridde netuuka ne ku mayanja kati ntwala omukisa okutegeeza nti abantu mu nsi singa ffena twali tusobola twandibaye tulwana kunoonya bintu bitufuula famous otegedde bulungi era bangi abasajja abawasa abakazi baserebu nga sirwa kuba amwagala naye ngaayagala bagambe nti mayanja yebba wagundi ono gwe bakola ki gwe bamanyi kaakati teweerijja ne bakugamba nti omukazi tanoonya muntu wa festival ffe twagala nnyo ebisinga lwakuba ennaku zino omulimu mwagutujjako nammwe mwafuuka abakazi kati mwagala balabirira naye no n'ebisinga era abakyala babyagala nga bali mu mirembe naye omukyala okubeera n'ebisinga ng'ate ennaku gyalimu mpitirivu abeere ng'avuga Range Rover naye ng'agivuga akaaba amaziga nabyo tebijja teri mukazi alina nnaku ng'asula mu kalina nga tebamugamba nti nga omukazi yenna ng'abonaabona ne bw'aba abeera mu kalina ng'eyo giraba omusanga yagenze mu muzigo anti ng'emirembe gimubuze n'akulekera kalina n'ofuna n'amaanyi agaleeta mayanja mu kalina yange ne mbagamba tewali buzibu muli bulungi omuntu owakabi alina okukola ennyo mayanja gwe bonna alowooza mbu oyagala omuntu okubeera ngaawo ku makya mu ttuntu ssaawa 11 kati era abantu abo gye balina osobola obbafuna kabeere mukazi gye bali ng'omulimu gwamanyi kimu nti omuntu bwagoloka alya n'amala n'awaayo ensujju ne bamala okulya ensujju ne yeebaka era bw'oba onoonya muntu bw'atyo gy'ali naye omuntu ng'alina ebirooto by'obulamu bwe alina okukola ennyo okubituukiriza kuba teri agenda mukolera talina nnyina talina kitaawe talina sengaawe gwomanyiyo kojja wa Kenzo yenna naye n'amaka kikulu gafaako n'otagasuulirira bw'otyo gafaako mu budde naye akasagazi kintu kibi nnyo maama ani akalina maama wange ow'ekiti kati gwe abakazi obenga abawagira mbu babeere awo nga baabwe tebakola balyoke bategeere nti babaagala nnyo nze omusajja okubeera mu nnyumba nga tovaawo nga toleeta byetaago byawaka waakafa nze mbeeramu ne saalo ng'amala emyezi nga simulabye naye nga ndi mumativu nti ekimubuziza anoonya ki sente gwe temanyi mumaka bwe ganyuma nga oba oliawo ku ssimu nga kakadde kaze tulyo nti kakati ne maama abaana bo batwaleko kwa ice cream kati nga nze nebawo nasiriwala nze ndeka munnaye nze gye emigundi zammwe ezo waya z'engoye ezo nze tezikyannobya tezikyantuuza wamu ani kati gwe ntalo z'olwanye empitirivu olwanye World War wanu walwanatu owokusatu kugamba otabadde kati gwe tokyalina naye omukyala akakyala akakazaala kakati mwana wakubiri nzalo ziri bbiri zokka kakyetaaga obudde kakyetaaga okunyumirwa kati nula eno kati ate nze just ekitibwa kyankeera kati enzaalo gobala bbiri nze nyina lumu ng'ate lwabalongo otegedde bulungi ate era bw'otunuulira n'olwokusatu n'olwokubiri lusonze nabeera balongo bw'otunuulira wabaawo enjawulo y'omuntu nyomanyi saagala ofune ekifaananyi ky'abaana abato abasiru nti buli muntu mweru ye mulungi saagala kikuwambe nedda waliwo njagala byonna obibalansinge saagala olowooze nti omukazi okuba owakabi balina mubeerako ku makya ku 6 ku 4 ku 9 ku 12 mbu omusajja lwajja omumatiza ennyo nti amwagala nnyo mukyala we nedda abakazi balina okuba n'obwongo obuli understanding ng'asobola okutegeera nti omusajja ono guno omwezi gwataliiwo bye byetaago bino bye tulina eka byagenda okutereeza
Kyovala obera n'omukazi emyaka 10 nga temukulakulana kubanga olowooza waya olowooza nsujju. Kati ne mwena ne mubeeraawo nga muvulungutana buvulungutanye. Nga muli mu kintu kimu kyokka bwe kityo. Nga bagamba nti TV y'omwavu buliri. Otegedde bulungi? Teri mwavu ateyunira buliri. Ate kati agenda kukola kyalowooza ku ssente nnyingi. Yezirabawa. Kasitafu n'ekyokulya kiba kiwedde. Era olumala okulya emimmondo gye nga alinnya akatanda nga gamba maama Nansubuga. Jangu tulabe ekyakusasa. Ija turebe. Okitegedde. Kati obwo egyo emirembe gy'abasajja mbu simanyi saawa mukaaga alinnye ekitanda. Mwana wange ng'ogenda okuluusa nnyooto. Ojja kunzika onoonyeza musawo anaafuna eddagala eri mu kiriniki ery'amaanyi g'ekisajja. Abeerewo kuba munnaye kyoyagala. Naye tokubye nnyaawo. Gw'okubye nnyo. Naawe. Gw'okubye nnyo. Mami Rema, njagala kwongera okuyozaayoza n'omukulu Dr. Hamzah Sebunnya ku lw'okuba nti omwana ali yawezezza emyaka omwaka gumulamba ate nammwe era mu kiseera kye kimu ne muweza emyaka ena nga muli mu bufumbo obuteredde, obufumbo obutali mu kusikangana amataayi, obufumbo obutali mu kutaayiza kubanga obufumbo obutali mu nnyo okubeera n'abakazi kati lyo lina Lydia Jasmine lyo linaani kwegamba si kituufu obufumbo obutompamba. Leeta akazina. Kakati nkizudde nti enguzi yasusse wano kakati sebo beeraawo nga gwotutumira kwa tugenda kukiza kutumanyira tutyo bw'oboona kyagala okwogera ng'oŋŋamba omuntu njagala ebintu bino byawule njagala oyawula omusajja ayaayaanirwa buli amulaba ate n'omusajja oyo namugumu nnyo gomanye abantu abanoonya musuuza nga bamuyekwekana beekweke nga tebamunoonyeza nti abamu baagala abeebakeko wabula nga bamulinako omukwano nga bawagizi be kati saagala oddire omuntu anoonyezebwa ensi yonna olwekyo kyali omugatte ku muntu ali mu kakiriniki kali akajja akamu njagala ebintu bino byawule andi byawule saagala obyensi njagala ebintu bino bigatte bibiri sirika kati gwe ekyo ekizibu kyonna kitegedde mulinamu ko kyayi wano mulinamu ku kyayi ayinza okukwata nannyo akakyayi we mumusangidde njagala ebintu ebyo bibiri obyawule njagala oyawula omusajja anoonyezebwa olujja lwa sapiensa nga bw'afuluma nakuwambye kuba oyogera byesaagala nga bw'afuluma wali mu leediyo abamunoonya bali wano mu lujja oyawule n'omusajja anoonyezebwa ensi yonna onfumbafumba onjiyayiya kakati oddemu oyogere byesaagala obyawudde ani sebo kati bwekwata gwotereza eddoboozi tokkirizibwa kuddamu kusalaganya bigambo ate njagala nkubulire omuyimbi abeera n'abayimbi n'omusawo abeera n'abaki n'abasawo Kenzo alina abaana balina okuyambako bw'omusanga Lydia Jasmine tobeera mukazi musiru kulowooza nti buli gw'omusanze naye yeebaka naye gwe nakulabye wano nga weekubiza ebifaananyi ne b'okola nabo bonna bakyalabo Aboki Gloria asoma amawulire g'oluzungu mukyalawo mukwano gwange naye ng'osuse kusirika bannange mukwano gwange ensirika gy'osiriseemu kale oyo Aboki tumuleke muyinza okuba mulina ebizibu mukwano gwange kale abalala abakola wano nga bawala temutosola bba okwaga oba ne mwekubya nabo ekifaananyi sitera nnyo naye ng'osobola babeera bafuuse bakazi bo naye tomanyi olumu nnyinza okusobola okukwatamu nedda omuntu omulamu yenna tobeerangaawo mu makaago nga bba waakuwasizza ne weegeraageranya kuba kyakwanibwa ebbali oba olina ky'obasingako kuba omusajja atakwana oyo taliiyo bannange era nze neewunya mwabaagala mubaagala mutya omusajja gwe bateegombako nti omusajja nga teri amwegombako ng'ali awo olinga alina sitaani mu nju nga bafudde sisobola na kumuliraana yadde eddakiika beera n'ekintu ekirungi ekiyaanibwa abantu abalala nga gwokikola ki nga gwokirina kati Kenzo tosobola musanga n'ababazzi era namusanga n'abayimbi oba bawala oba baki oba basajja mu festival mwayimbyemu basajja bokka n'abakazi bonna abakazi n'abasajja bonna olowooza bazze lwakuba tebakolagana naye bazze bakolagana kati tosobola kuŋŋamba mbuno kubanga omusajja abeera nnyo n'abakazi alina okubeera nabo ate abo bakoleramu omusajja oba amulidde oba tannamulya kakasa nti bbawa ng'akomyewo ewaka nze mukola ki gw'omulina nze mulina ekyo kyoba abakazi kye mba musinga okuwa ekitiibwa ng'olina amaka g'otuddemu kuba omuntu wakuggira mu bakazi emitwalo ena n'agamba nti naalongo gwe mukyala wange nze sawa ngotana kyayinza kukola kinene kiyinza kunnyiiza kumuleka nti sibaze kubanga abakazi gye bali abawanvu gye bali abamyufu naye nze naalongo
Kute ekintu akinywezezza. Otegedde bulungi. Ne bwe mmala omwaka ng'ali mu kukola simulaba mba mumativu nti nze Naalongo. Abakazi mwekkiririzeemu. Omusajja akulemesa okulya emmere. Naalongo Salongo wamukoowa nnyo olimba. Saamukoowa. Naye ayina okukola nze nzikiza nti nze mukazi we. Lwaki nkikkiriza? Nti andi sina kye namuwa kunfu. Oba tolina mukwano. Talina mukwano. Naye gwe omukwano Rema gwalina gwe ogumanyi. Anti era kugenda baletera ebizibu bingi. Gwe naye. Kubaka nawe olabika omukoppa. Mugenda funa ebizibu bingi. Abantu ku mukwano baavaawo kuba tebagulya. Abantu baagala mukwano ng'oli omuntu mukwano gwe nankolagana gy'olina na muntu oyo. Ontegedde bulungi? Saagala abakazi baddemu bakemebwe. Mbwate bange yakwanye wali kankube y'akasimu okakubayo ngaani gwe wamukwanye. Gwereko oli gwe baakwanye bamwendeko oba emmotoka ng'etambula. Waliyo ampuse zibeera mu kkubo. Kati ezo ampuse zibeera mu kkubo buli mmotoka erina okayitako. Teriyo kawugula ssebo. Kakati n'abakazi ababeereyo ebbali kimanye nti bw'alabikira omusajja obulungi muleke amwekooneko amanye nti ngenda waka Naalongo buno obudde mbawaki? Mbawaka. Lwaki omwegeraageranyaako? Ng'ekyo kikuno bya mbubba wange abenyo ne Lydia Jasmine. Lydia Jasmine yafuka ayimiridde. Sigala ng'okola emirimu gye labirira abaana bo ajja kuvaayo eri gy'olowooza nti gy'ali ennyo kuba alina kusulawa. Alina kusulawa. Ane bw'aba akulimbye n'akugamba nti kaakati ngenda Masaka naye nga sigyalaga. Si gwe wamuwasa. Abasajja ab'okufuga mu banoonye mugenda kubafuna kuba omusajja omunaku bamufuganga. Mama njolo kuba omusajja olina ssente olina erinnya okola zi festival lwotagambibweko omulo kuba tuyagala kukufuga olwokuba olina muka ssente. Sigambe nti agambibweko. Omusajja gwe bayita omusajja tebamubuuza bintu byawukana na kutegeera. Mayanja omuntu gwowe ekitiibwa. Tewali nsonga lwaki bagamba nti ngenda Masaka osooka kubayo ssimu. Oyo oba omanyira mumanyire. Era abasajja ab'okufuga bwe bate mwebali mu Uganda bangi. Kati nze Salongo ngagamba mbuno ngenda Naalongo ngenda kati. Ng'omugamba mbw ate ogenda otya? Ng'omugamba ngaani? Kuba abana waddembe otambula nga takutegeezezzaako. Naye akuwadde ekitiibwa nga mukazi we n'afuna n'obudde obukulimba. Ontegedde bulungi? Oleme kumanya. Waliwo atajja kulimba omugambe Mayanja oyagala Naalongo nti ye mwagala. Kinyambye okitegedde. Kakati bw'olaba sizze emba gye nkoze eki? Gye nsuze. Ate n'otonoba munnange. N'osigala ng'era okola ki? Ng'ofumba. Ng'era ofumba wooli. Naye nakuzi n'ebintu nga bikyuse nnyo. Ebyo bikyakola byagala okuleetawo wakati awo. Kulimba mbwe bikyuse mu bulamu byolaba ku bakazi n'abasajja bikyuse nnyo. Omukwano bwe gwaluma abaasooka naffe bwe gutulumye. Ontegedde bulungi? Abakazi ku mulembe guno wakyaliyo abakubwa. Ngati be bakubira ddala nnyo. Nze gye nali wa chairman wange eyo awo wansi. Nga nali nina kye mwagaza. Omukazi najja naga omusajja yankubye emiggo laba natina ekigere ekizimbye. Miggo gye gyankubiddwa. Chairman kyava amugamba nti kati bali abatukotya njala bamusibe. Ne mubuuza omuyinamu abaana nti ye ne mugawulika ekikyamu. Sajja gwe bazaddemu abaana bamusiba. Genda ke wamwe bwana kakkana obusungu nayo ne bukakkana ojja kola ki? Ojja kuddayo. Onagamba otya abaana bo nti kitaawo mwenze namusibi. Ne mugamba oli mukazi mukulu tokola kintu kye sisobola kola nange. Kuba omuntu ansinga obukulu bw'akola ekintu ky'obusiru mwewuunya nnyo. Nga nzisobola kikola ki? Kikola. Chairman kyava ngamba gira omubuuliriramu kastori mukazi munne. Waliwo ebintu Mayanja abantu batalina kukola ki? Kukola. Batalina kukola. Kati omulembe guno abakazi bakubana ne batajja mawulire bakola ki? Bagamba. Buli kintu kikyaliyo lwakuba gwe kiba tekikutuuseeko oba nga tokirabye. Kakati Naalongo nga tumaliriza kubanga kadde keeko mbadde nsaba Eddy Kenzo maze okumuyozaayoza olokola festival yabadde successful na byonna abayimbi bonna abazze obyogeddeko omwebazizza. Ndi musanyufu nnyo gwe mumwe guno gwensiizi. Kati mbadde nsaba mu busanyufu bwo era oyozeyoze n'omukyala Rema omyozeyoze emyaka ena ng'ali mu bufumbo Dr. Hamzah nga talina tabu yonna. Sijja kukikola. Oli mukyala munno. Kubanga saagala. Ndi tiimu Kenzo. Nawe beera tiimu Rema. Anze bonna tiimu yange. Nze siri tiimu Rema. Saagala okinsibeko. Nze oyenze nsula wange nze neekozesa. Sijja kukikola. Wabula ngenda kukulisayo abantu abagenze mu festival. Kati guno bakulisayo gwa. Leeta ne gunagwa 10 tukkirizibwa. Nawe genda ogikola bo bita byangu. Kololo yiri wali. Si ya visa sebo. Nawe genda okoleyo festival yo. Kakati wamma omwana tunakulabye ng'okaaba naye
bokaba omuntu afulumya ku bulumi nesagala nnyo bantu bakuwalampa obawe maanyi kubalaga mbuno byakola bikuluma tukene okukaba nze ndi muzibu nnyo mune bwankola kinu nga kyene kitya sola mulaga nti kinnumye wabula bwe ntuka mu nyumba yange nensibawo nga ntema omulanga bwe nfuluma nga muyiiza plan B sagala obeere munafafa abantu b'e Masaka tuli bagumu naddala ffe abakuze nga ffe tuli bagumu nnyo waliwo ebintu bitakyatukaabya abo abakunoonya bajja kukunoonya kubeera owakabi gwe bakola ki gwe banoonya ate leka abantu bakwogereko nabo babeko kye bafuuka kubanga beetaaga kubeera ggwe ate tujja kubeera n'abakenzo bameka eiso mala kufa ne tufunayo anaakwefaananyiza n'obutajja kuba sirabanga nga yafuuse kafeero sinamulabawo iwe ali awo temubeera naye mu bidongo eyo ekyokwefaananyiriza tekikufuula muntu oyo osobola okukopa Kenzo byabadde akola ng'afudde tekikufuula Eddy Kenzo yateeka festivals nsebo ensonga endala abantu b'ejjinja njagala mbakubiriza mujje nga Saturday bagende bafune obujjanjabi ku ddwaliro nedda si kye ŋŋamba tonsibaako bintu byo nyina festival bana festival era kundetera ebizibu nyina street jam nga Saturday December abantu beeyiganga n'ebitundu ebiriraanyeewo mujje twesangeyo ate nga 25 mwide tuddigidde ojja kuyingizaamu ekintu kyo gwe nkumanyi kati nga 25 ewankulukuku bambi buli alina omutima ogulumirirwa guno omwezi gwe tulimu guno gwa November yes nga 25 mujje mu Sikyomu Charity Concert tulabe nga tuyambako abaana abalemeddewa ebuwalabu nze ng'omuntu nagula ticket 5 naye tezimala kuba abaana bakyaliyo baki bangi nga 26 era tugenda kubeera kapeeka mu kisaawe nga tukuŋŋaanya ssente ezo nalonga yagula 5 n'omulala yagula 10 buli omu ku busobozi bwe bwakola ki tulabe nga abaana abo bakomawo ne betukomyawo nga 2 kubanga nze abantu abagenda okukola ebweru mbagala nnyo mayanja kubanga ensi yaffe nnungi nnyo mu buli kintu just bwavu obusinga tukola ki otusumbuka naye omuntu walekerawo nnyina kitaawe baawe baana agenda akola abanoonya bulamu buki bulungi abaana abo bagenda mu nnyumba nga kale empulira byo balaba nga babonaabona nsaba buli asobola twesange nga 25 na 26 ne Saturday December tugenda kubeera ku street jam eyiganga ebyo nno bya bigambo byange ebinkwatako saagala onsibeko byo bitankwatako Eddy Kenzo kulika yekololo kale toyanze genze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwembozi muyoji webale nya badde atulaba naye nga njagala okwongera okwagaliza omukyala Rema Namakula ne Dr. Hamzah emyaka 10 mu bufumbo emyaka 2 emyaka 3 emyaka 4 emyaka 5 emyaka 10 atenga twagala n'embaga ey'ekitiibwa embaga ey'ekitiibwa gye tulinze kakati embaga y'ekitiibwa gye tulinze nti byonna Rema byagaana obikole byonna bigwa bulungi nnyo ofune essanyu lyo nga mukyala Dr. Hamzah byonna bikolebwe ate n'abalongo tubalinze wamaliriza wasiibudde ate gwani bayizayo kumwe abantu ba bulijjo ebyo ebintu byosaba bisoboka ne kati ffe abaana ng'omwana waffe ono omulenzi waffe wa festival tulina ogwetegereza ennyo ayinza okuwasa omukazi nga wakisiraani okitegedde n'abeera naye ebbanga naye nga tasobola kukola festival ayinza okuwasa omukazi n'ajja amujja ku bintu by'okuyiya ebintu ebinyuma bwe bityo kati ffe tukyalina okwetegereza naye kumwe abantu ba bulijjo ebyo byangunye byonna byosaye mugenda bitukako mangu naye ffe tukyalina okukola omulimu munene okulaba nga tuleeta omuntu ayongera obwongeza emikisa mu maaso kuba omulenzi oyo ali blessed okikkiriza nti wakabi oba oli awo olega matama tokkiriza naye n'okubeera n'omukazi n'okuba oluyimba kabuna mawanga kabuna nsi era nakyo kiba kyanjawulo ndi noba n'omukazi onoofuna erinnya ery'amaanyi ennyo nakyo era kyanjawulo nnyo naye nga kale kisinziira ng'omukazi akusanze aliyina ng'oliyina ng'olikoze naye Tereza gamba noba n'omusajja n'akuyamba okujja gye wali n'akuleeta n'okolako ne kulonchi nga te yo musanze ye wa super power emirimu osobola Payton Fashion Store Dickenstead Plaza awo ne banafa ba Fit Club ku Kyebusabala awo tugende tukole ku dduyiro tubere nga tuyagala kukuma obulamu side awo mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwa nalongo kate onkube ompambye sigenda kukuba sigadde nalongo kitono wa spirits and wine twesangeyo